tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi tukulamusako wenali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Ayi ku There is Still Hope tu tishine testimony yonna gy'osinziira okubanga ate otulabira. Tukwagala nnyo Mukama, tukwebaza olw'amakya amalungi era tukwebaza olw'abuluse kinoomu olw'akaseera kano. Twaniza Omwoyo Omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina. Nange nkulamusako gwe wena yeekumira ku There is Still Hope okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala mukwano gwange okubanga toota buliro munyere Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mina kale wetugendako mu ggwanga erya Vatican. Yes sebo. Kuba Vatican is a country within a country. Kakati yes sebo. Roman Catholic Church sibe bakatoliki abakulibwa papa sawa zino Papa Leo okumeka wakuna bwadde Roman numero zo kyazijukira gwe akati ya birthday yo na kakasa oba nawawe forward abasiyazi okulamaga Roma. Roma eba n'emikolo bagiyita Jubilee. Bagikola oluvannyuma lw'emyaka 25. Baggulawo St. Peter's Basilica. Era abantu bangi osi bonna okuva mu mawanga ag'enjawulo bagenda. Kakati guno omwaka bagiguddewo September zabadde nga oba nga 7 awo. Abantu batandika okubanga ate balamaga. Kati kyewunyisiza nti abasiyazi be basookedde ddala okukkirizibwa okugenda okulamaga era okuyita mu lujolo lwe bayita olutukuvu the Holy Door of St. Peter's Basilica. Teruyitibwamu bantuntu, luyitibwamu batukuvu. Mpulira ati nabo bakkirizibwa mu butongole okubanga basobola ogenda ne balamaga Roma. Moya gafutuke Roma galaga nti abantu nga abasiyazi 1400 leo beba kutebendera zaabwe nga bagenda baziwuba okwetolola Vatikani. Nga bagenda bagamba nti Papa Leo agunde Zengeza abayasowa Papa Leo we 14 XIV abagenda bagamba abalala bonna batuma akakisa naye ate gwe Leo tetukulabanga gwasinga walwawo n'okujja singa wakeera ife badde batuyisaamu agengege amaaso naye ate gwe tukwebaliza ddala. Kakati yebuvuddeko eyo Papa Francis oyo omugenzi eyafa mu Gwokuna gwali Gwokuna ogw'omwaka guno bwe kiri yava mu bulamu bwaki obw'ensi eno. Yaleka alese ekiragiro agabannaaye abasiyazi tetuddamu baboola nabo bannaffe baana ba Katonda. Katonda yabatonda era kitundutundu ku famire ey'ekkanisa. Kati saa lwaki tugenda mu maaso n'okubaboola. Mpulira bulungi nnyo. Era ono Papa Leo we yazze yatadde buteesi mu nkola ekiragiro ekyaliwo oli omukulu kye yalekawo abadde alina obusobozi obukigaana okuba oli yafa ono kati yaliwo bwe kiri naye kyaleka bonna bali mwana-akoodi ate oli yafa ye yateekateeka ono yajjanga mumentalinga alinamu omukono omunene mu bulamu bwe ogw'amaanyi obola adde tasobola kukigaana kubanga ate ajeemera kiragiro omukulu kye yalekawo bwe kiri. Kale lwalina ku Lwamukaaga bammemba okuva mu kibiina kye bayita LGBTQ+ ambuleera yaabwe bayingira St. Peter's Basilica nga bayita mu mulyango omutukuvu.
akabonero bakali kalaga reconciliation ng'okudde ewamu okutabagana ekkanisa etabaganye ne sitaani basizza kimu kati bali kimu tewali awalana munne mpulira kakati omulyango ogwo bagugula omulundi gumu mu myaka 25 gugulibwa omulundi gumu nga we nagambye bwe kiri nga bajaguza churches jubilee years okitegedde nkitegedde bulungi nnyo kakati bano bamemba ba LGBTQ pulira bamakinze majestically nga bayingira mu St. Peter's Basilica yino tewayingirayo bantuntu tomala gazungira yeeyo yala chiwanozi bambwawo Petero mbo omutukuvu oyo papa waabwe mbwasokedde ddala bwe bamuziika bamuziikaawo kati bafuulawo ekifo okubeera nga kitukuvu nnyo akyatukuzibwa tomala gayingirayingirayoko tomala gatwalayo biraato byo kati okusinziira ku bibalo biraga abantu nga 3,200,000 basuubirwa okuba nga bagenda okulamaga mu kifo ekyo okuva mu nsi ez'enjawulo tebagenda mulundi gumu ate ndowooza beeyoyo bweyi so kati bateebereza nti abantu abayinza okujja bayinza owera 3,200,000 naye abaguddewo omukolo ogwo be basiyazi bebasoose kikwatamu bebayingidde ne bagamba kuno okuziwa obujja tetukulabangako katwesooke agundegundereewo ow'14 ani alinga ye osimanyi nakumanya kakati papa leo tavangayo mulujjudde n'ayogera nabo publicly tavangayo naye ate ag'omuntu ogalaga nti yabasisinkanye munsisinkano etakkirizibwamu ey'ekyama bannamawulire n'abantu abalala nga yakyama okitegedde kitegeera mu mwaka gwa 2020 Papa Francis oyo eyawummula ulira bulungi nnyo yagamba nti abasiyazi bonna balina eddembe lyabwe tetulina bamalako ddembe era basaaniddwa okuyitibwa abaana ba Katonda tuli kimu teri aina bakasuka wabweru kanji kusomere mu lufuti gisome yagamba ati Papa Francis said homosexual people nti bana abasajja abasiya have a right to be in a family. Balina eddembe okubeera ewaka. They are children of God. Kubanga nabo baana ba Katonda. Nobody should be thrown out. Teri muntu ateekeddwa kusuulibwa bweru. Kitegedde bibigambo byali byani by'omukulu yagenda mbu by'omutukuvu mbu mutukuvu Papa Francis kakati but the Vatican say naye Vatican yavayo negamba nti so lenge obulimbo obuli wano 3 years later oluvannyuma lw'emyaka 3 nga 22 kati sawa emyaka 3 22 mu 3 Francis allowed priests Francis yakkiriza bakabona to bless same sex okuwa omukisa obufumbo bw'egundi yemu obw'ebikujju mwami n'omwami omukyala n'omukyala okugwa yalagira bakabona baabwe batandike okuba obufumbo nga babuwa omukisa nga gwonagera mu kyaki ne bagatta ne mukyalawo nayagamba nti munnange genda muwangaale yalagira bakabona okwetooloola Roma era we wamu okwetooloola ensi yonna abamu bakyali bajje mukko okubanga bakkiriza oli najja ne musajja munne bwe kiri ne mubagatta era ne musaba mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu Mukama abawo omukisa awo omukisa ekibaala ky'olubuto lwammwe mugende muzaale mwale ensi eno era n'agamba and irregular couples bafaanana batya ekigambo ekiriregula okimanyi ekiriregula kye kiba kiri kibanga kyo kirungi ekitaba kirungi ekyo kape ezibanga eziri irigo
Zitakirizibwa. Zirigoligo ziri awo. Omuntu asize embuzi. Awasize embizi. That is irregular couple. Bayire N'agamba nazo balandiko ziwa omukisa. Irregular couples under certain circumstances. Nazo batandiko ziwa ki? Batandiko ziwa omukisa. But Vatican said, ano webuli obulimba. The Vatican said such blessings should not be part of irregular church rituals. Mboko kuweebwa omukisa kwagambye bakabona bawe bali bunate si kitundutundu mbuku kanisa ku mikolo gy'ekkanisa kati ate abagikola bebe kanisa naye tosobola kugamba ate si kitundutundu wali obulimba balinga they have authorized ate the same way bali kweprotectinga kubanga bati bakkiriza kifu balinga kugamba abeeterayo gaali bagamba ffe twagamba kitaki tetubimanyi wadde twakkiriza banaga nti ndowooza asabisa yekayika yakikola ku lulwe so it's not part of church rituals si kitundutundu ku mikolo gy'ekkanisa rituals bwa bulombolombo ebyo si kitundu ku bulombolombo bwaki mbu bw'ekkanisa all related to civil union or weddings era tekyekuusa ku nsonga zeki Vatican yongera netufera negamba it added that mbu neyongerako negamba it continued neyongera to view bw'okwekkaanya marriage obufumbo has between a man and a woman. Ano basajja babbi bafere bennyini banasaba eno kakati okkiriza ne mu yeekalo yammwe bagatte omusajja n'omusajja wulira idashiika emu aloga naye ffe tukyagendera ku kiri kyetuyita obufumbo y'omwami n'omukyala kakati bali mubagase mu ki ate nawe ne banengera okwegulizaawo lwesi bufumbo ate lwaki mubagatta basajja bayaaye bayaaye ekintu bakiwagira naye babuzabuza bano abatabimanyi n'okuba nga babaleetera okuba nga basigala mu kizikiza ekyamaanyi naye that is it amawulire agabadde omwezi oguwedde wadde gwali tonabagafuna agafunye kati twagala no still hope tukuleetera wonna Vatican officially abasiyazi baddembe okulamaga bagenda ne balambula St. Peter's Basilica ebikompe byonna ne babirambula mu kuba nabo baana ba Katonda omulamu era kitundutundu ku famire y'ekkanisa which is wrong si kituufu kangubuye Roman Catholic Church there maybe a few people si bonna ya naye eri ku kitebe waggulu bo bakkiririza nnyo mu bisiyaga bo bakkiririza ddala lwakuba mwe kyemulize mbu bave boogere ekyo bayinza obutakikola tebasobola kubayo mu lwatu bayinza obutakikola but action zaabwe ebikolwa zikulaga nti bo basiyazi abawedde emirimu era bakkiriza era okulonda bakabona abasiyazi nabo beyunge kale kakati egguliro ly'abasiyazi eryo tugera kuwumulamu katono bwekiri wetudda tulabe Dr. Joseph Serwadda tumulabe kikyayogedde ku nsonga eyo era ebisiyaga eyo ekutte ejjembe naye kale tunatambulamu soka okkirize Kristo ekituufu sooka otwale Kristo muganda wange ebyo byonna byonna obiwulidde naye Kristo kyekikulu mu bulamu bwo era ddamu ebigambo bino wammanga naawe onoomwetwalira omulokozi gamba Yesu nkwebaza olw'olunaku lwaleero era ompaddeyo akakisa nga nkyali mulamu kwatula obeera omulokozi wange mu linnya erya Yesu amiina era amiina ddala kale katwetoolemu mu dakiika ejja kubeera emu tugenda bavuga supiri olunaku lwaleero tukomawo tugende ndeeba tulabe omukulu biki byayogedde ebyogeza abantu ebigambo ebikankana dakiika emu
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.